Kid. Soka omnyo soka abantu bansuli oba baswe muka freestyle soko babuze kawo. Yo. The one your boy coming fresh from the kid. Shut up my vault and me dash in the speed. Yo, teba tu sobola kabajja bameka. Tubatudde kumetanga madaza chika. Yo, mbaya anti siva kuyogati. Okuchusa ama baminati made. Zidekiranga ankola. Anake no mambo tosebira. Kokona pizza. Mudadi ankuba. Mami navu mangavuze mu motoka ya skali. Javugo kuva kati sinya munanasi gumbutula. Yeah man. Yes, baniriza nnyo ku Kyabasa munana gye musingidde tulabako. Baniriza nnyo ku CBS FM. Mugende maaso tugobera ku mitimbagano gyaffe okuliza liidiyo yaffe Nganzi ey'Obuganda. So mugende maaso tugobera ku mikutu gyaffe egya Kyabasa, Facebook na ku CBS FM UG onabo tulaba. Oteke Instagram CBS FM UG onabo tufuna. TikTok CBS FM UG. Website www.cbsfm.ug. Okono kuliko kusoma amawulire obadde bize nnyo obadde biche byadde bikwatako bintu bingi nnyo bituzoganya olunaku lonna so funayo ko budde ogenda osome ku mawulire agafa embuga Uganda politics economics agafa mu economics awo mu wealth buli kimu obonabo kifuna then ogendeko ku YouTube channel yaffe nayo bengo tunoonyako teka mu CBS FM UG official channel nabo tufuna. So lunaku lwa leero tugenda baweereza nga tusinzira no ku makaga Babon Forest. Eno gye tuli abasinga Babon Forest mutegera General Zamba, the legend General Zamba. So wano we tugenda osinzira nga tugenda kuwayamuko n'abakulu paneno wa man. Tuna fresh daddy, tuna ne fresh kid. Tata fresh daddy so kubuzeko ku bantu abatulaba. Yama na manya Mutabazi Paulo, President Uganda eranga mumanyi. Liwa no babu zako abalabi ba CBS FM. N'emikutu emirala gyonna omukulu gy'abanyonyoddemu awo. Yaman. Tumwebalogye kuumirako kubanga yesinga. Yaman. Muka Ssaabasajja Wangari. Yeah, oyo fresh daddy. Akyalina vibe. Fresh kid. Soka omnyo soka abantu bansuli oba baswe muka freestyle soko babuze kawo. Yo. The one your boy coming fresh from the kid. Shut up my vault and me dash in the speed. Yo, teba tu sobola kabajja bameka. Tubatudde kumetanga madaza chika. Yo, mbaya anti siva kuyogati. Okuchusa ama baminati made. Zidekiranga ankola. Anake no mambo tosebira. Kokona pizza. Mudadi ankuba. Mami navu mangavuze mu motoka ya skali. Javugo kuva kati sinya munanasi gumbutula. Yeah man. Mwana batulaba ku Kyabasa n'emitibagano gyonna mwebale nnyo okubeerako kukumirako mwebale nnyo tubagira twagala nnyo Ssaabasajja Wangari. Oyo fresh kid olabye omuyimbi teetaaga mubuuza bintu bingi nnyo. Intro ye introducing mu freestyle era mugenda mugifuna mu butuufu bwayo. So wano eno tata fresh kid abuze fresh naye abuze naye first and foremost, fresh kid. Congratulations, Kongs. Thank you. Omanye emisomo gino eno watandika ng'asaaga abantu ne bakuŋoola abamu ne bakulaba kirala omanye Abannayuganda oba ensi yonna tulina engeri buli omu gy'alabamu ebintu bye atajja malako tajja soma ne today people are so happy with you. Ku mawulire genfune feedback genfune abantu basanyufu nnyo. Twagamba fresh kid asome embeera ekyuse mu njogera singa eri ate gye twalimu nga tukyali eruweru ng'okuba nze freestyle ku kikubivu si bwe kiri. So bwe kino kiri tata fresh obuze nga mwendi muganda wange sibuze nnyo abasinga bandaba oyinza obbagwa abadde tondaba aze kyebangambye obuze oli kaki nga mwendi ndi ku business ng'eno bwe nzirukanye ebintu ebyange ebimu byesaagala banyonyola yamani naye nga buli wamu wetuli era nga bw'olaba nti n'obudde buno osanzeewo abanjagala bandaba ne wali ku mitimbagano mbaayo oli bw'ojja ku YouTube osangayo kiripu zange empya ze nsuddeyo osobola okundabirako awo. Abantu bajukize oli muyimbi. President Uganda ndi muyimbi yabakubira akayimba k'amazike. Two hit wonder whatever there. Yaman. So okubulaako omuntu ayinza ogamba tata fresh kid abuze. Okubulaako obeera mu biki ebikufuula bize. Mbeera mu mirimu era nga bamayo omusajja omukulu ng'oyiribamu oteeka okwerwanako. Oba bizinesi ogenda gikuba abantu eno Kyabasa
business zaffe weziri tukola ebintu bingi ekisooka naye obulango tugenda buleeta tugenda kuleeta obulango direct mu offices eyo awo kituufu saluni weziri awo zitambula tuyinamuuko ne mirimu gyaffe emirala gyo tujja kujja tujanjule mu office mutandike okulanga obulango yaman okay oyo Fresh Daddy abuze alina emirimu gye ate alina n'obuvunanyizibwa bwa mutabanyi awo bamimbye tolimbye byonna tubikwasagala lungi egyo gyonna gyonna mirimu naye nga nkwebaza nnyo bali kumba Fresh Kid kasaazi neena abantu batandika nga bakujerega asajja sasa abaali bazala wane ku comment kati bawana bugambi bagamba Fresh Daddy must shine naona bicho bayita omuntu kululi yali akuyisa mwega kasaazi na appreciating kati bagonda bagamba bitukola omuntu wafa mukumye bulungi omuntu wafa mukumye bulungi balaba olugendo lukola ki lutambula jukira oyo omuyimbi gwe bayita Fresh Kid kati omuyimbi yenna tabeera wa muntu omu si uwanga gwe Fresh Daddy wabula wagwanga oba amawanga so bw'otunula mu comment nga abantu bawandiika babeera basiima embeera engeri ebintu gye bitambulamu kati omwana saazi neeno nga tugamba saazi neeno ettaffaali kasi ly'omutaddeko amaiza P7 future y'omwana saazi no kati nga gw'ogirabawa future ya Fresh Kid obudde buno ngirabanga ntangaavu kubanga Mukama ayongedde okusigala nga akyatukwatiddeko buli kimu kitambula bulungi munga ebyokusoma n'ebyokusigala nga tukyali mu industry yaffe y'ebyokuyimba sofa bitambula bulungi kubanga kumaintaininga ebintu ebibiri nga byonna bizito si kyangu okuyimba okumaintaininga kuzibu nnyo kubanga eriyo abayimbi nga si mwana wa ssomero ng'ali ku gumu gwa kuyimba naye ng'atagala nnyo kituufu batagalira ddala so bw'obeera nga Mukama akusoboseza okuba nti okusoma opushinga n'ebyokuyimba n'opushingamu mpolampola osigala olabira ddala nga Katonda akuyambyeko n'akusigazaako ne bafaani bo emyaka 5 ng'oli mu ndongo oyimba ng'eno bw'osoma si kyangu gisukka namu emyaka 5 gisukka 2025 so 2019 minus 2025 that's basically 6 years, right? 6 years. Yeah, no, 2025 minus 2019. If you did that mathematics, that's 6 years. 6 years. Yeah. Afashirira ngoli wa lusungu nnyo onaafugika n'Oluganda ndiyinamu nze mbadde nkutidde enkola yo kati ya Kimerika oba nkusaze mu mudu ya Geno Zamba enkola yeri ya Kimerika just in the wind kyankwata bukwasi umanga ndi ku interview abantu wonna just like obambuza ekibuuzo wemanga sobola kinyonyola bulungi mu Luganda kinyonyola mu Luzungu amasobola sobola kinyonyola mu Luzungu nkinyonyola ennimi bbiri. Yes sir. How are you fresh? Are you fresh as in fresh? Yeah, I'm very fresh. Sure? Yeah, ever fresh, ever clean. Ever fresh, ever clean. Yes sir. Era tufale fresh yo mulabe galubindi yo jagadde oba ya sente mmeka ane fresh ani designer o designer ngomita Oscar shows. That's yankubye ebikumba. Then sometimes era wembanga akozemu sentence olugenda. Then nengulamu konga like sintumye. Ninga teza kali. Yeah. Kuba fresh. Muri abantu babiri nze bempa credit. Gwe ne Felista. Momentainize ekintu kino ate nga abantu batandika babanyoma. Fresh, what message would you give abantu aba batandika ng'otandika olugendo luno? Njijukiramu ebiseera biri gundi ni Fik Famaika byakusanga ku stage eruwero up to date kasazi neno oli musajja katugambe sazi no omuntu atanso okwenyuminkiriza mbano omuzadde sazi nayo atanso okwe mama tata atanso okwenyumiriza. What message would you give those people? Abantu bonna abambeeredde mbebaza nnyo namwe abakyaliwo bakyambeererawo kubanga tukyalina lugendo lungi olw'ottaala Katonda atuwadde obulamu. Twebaza Mukama atuwadde obulamu era tumusaba twongere. Twebaza mwenna abantu nebaza famire yange baganda bange bakulu bange bato bange abantu mwenna aba inspiringa Fik Famaika yanyambako okuvaayo mwebaza nnyo. Nebaza nnyo Dr. Rajiv and Dr. Sudhir Paleria. Nebaza nnyo management yange yasooka Fuchinike Wongo. Abantu bonna benatandika nabo abamu nga tetukyakola nammwe naye nga mwaliwo nga ntandika abakuteekako ettaffaali. Mwebaza nnyo mwenna. Nebaza nnyo mama wange Bonakiwala ate ye tukyali naye.
Ekirwa kyakirimu. Akyakirimu nnyo. Agumaanyi. Amina. Nebaza nnyo Dr. Sudhir, Dr. Rajiv. N'abantu bonna aba Kampala parents, staff. Teachers, staff members, n'abaana bakyali bange, n'abakyali bange mbagala nnyo. Then era abawagizi baffe, media, TVs, radios, mwonna batadde ku mark tubebaza nnyo. Yeah. Fresh. Wanji. Emisomo kasana tugambe P7 is done. Yeah. Tulekedde second naye mu bufunzi njagala omuntu omusigeko ekifaananyi. How has been your primary? My primary, it has been good. Ebadde nnungi. You didn't get any challenges? Okay, challenges be there mostly like now manina oku balancing okuyimba then n'okusoma nenga nzazibeera challenges ntono era nga nsobola overcoming. Nenga, I mean, my primary has been good because Kampala Parents are good school. I've learned many things, playing games, like with my friends, like what kind of games? Football, bako, even virtual games, video games. Do you play football? Yeah. Which number? I play on the wing, left wing. Left wing? Yeah. Are you righter, lefter? I use both feet. Both feet, but which is so powerful? Right. Yeah. Me, I'm a lefter, naturally lefter. Left-footed players are good. But also writers are good. Are good. Yeah, so my primary level has been very good. Everything has been well. I performed well at the end. My performance was very, very okay at in the middle. So all my teachers, they are like referees to me, like you can refer to them. If you want to hear someone talk about me good, then my teachers then you have to be better about me. So there was a new. Yeah. Nzijukira akaseera kalinga wakatuukira Kampala Parents. Yes, sir. Madamu Ticho oyo yasooka okukola okaminga ddala. Namulabye nga results zikomyewo. Bambi, she was so happy. Actually, your principal. Your principal? Mrs. Kato. Yeah. She was wearing blue, right? Yeah, put it on. Was a new yomukuba welcoming yomukuwambiriddewo nje kusomero n'abaana bonna atubeereddewo era tubaba nnyo mwebaza on behalf of all children era nange fenyini mwebaza nze ngansi. Abaana ku ssomero ba friends bo nga baani ababadde close nnyo naawe awo ba friends bange ba Obi abamu badde balaba mu TV like abamu batukola nabo interviews ya musanga kusomero campaigns seri bange jiwali kosi wesimba na menya wanyo bajust menya wamanya bakoneko hali chali bange Mutariki Liam Ai Justin Usoke Justin guy. Let me see some of those. Mwebali abamu n'abamu. So kamenye konga probably the one Maya badde closing nawe. Yeah. Kalinga akuyamba mu kimaya. Maya anti tuwadde mu class yanjawulo naye ng'omanyira omuntu nga kaliwo mwebongako mu kantiini kuki ebyo nanga kyaliwo ate ffe twabalanga n'abantu waffe nga tusoma ng'oli ogamba ono wannoga onanyambako kasukaali oli kasabbuuni so just tubadde mu different streams naye nga tuli bakyali nga tuula na like amanya gaffe gali awo kati nga tuula mu examination rooms ezimu so abadde kyaliwo kuvaddeyo tuli class kati ng'abaana eri bali bakusaba mu kutookyeemu ko ka freestyle kisinzira Bible nga tukubamu naye mbadde mukuba mu freestyle nyina bakyali bange bangi abazikuba kati ate nange nga kati nga muzikuba mutya mukuba mento oba mukuba desk wankabi obaze ekyomanyi basobola okuba biitya tugikuba nga gikusa matama kyonna kyebakuino tubeera ne zipeni tukabanga tewali kikyaliwo like tuwere twamaze lessons zaffe wagenda kuba pay nga tugenda ku office ye kati beera tebo yefe nako gikuba ta weyayiga nagambyeko bitimeka nga kikuba kati otufunayo challenger abijja nga mukuwa freestyle omwedirega awangudde ne mulindo olwekya kasokolege namwe mubadde nga neyo freestyle ezo musomero nga mwebbirira oba nga
kaseera kamwe tetubeera kuna kaseera katuufu olwekyo vibe ebeekutte vibe lwekwata nga tetija taliwo ate nga gwe kenyini omukulembeze mu ssomero asinza omukulembeze tobadde mukulembeze mu ssomero ate gwe tobadde mukulembeze mu ssomero guno omwaka sibadde no bakonje byotologera ne guno omwaka I didn't feel that way. Twayagala. Obadde okulembera ki? Omwaka oguwedde n'obuddido. Yeah. Nali Games Prefect 2022. Sports and Games. Yes, Games and Sports. 2023. Warfare Prefect. Ha! Fresh. Manyi fe warfare yakwataga kusomera. Manyi fe twasoma n'abantu abakulu. Warfare nga yakwata ka pick up kasahala k'essomero. Nagera n'agula emmere mu katale kawepo muziri wa primary nkugamba. Nagera n'agula emmere mu katale n'atabategeera namujja ne mulya. Nga fe tuli bukindo nno. Anze Justin nali warfare naye nga. Siri musajja nnyo sijja kulima abo bandya nnyo. Nengolekera warfare Warfare ndova ng'okuba essala. Oba tewenyumidde mu ssala oba warfare. Si musajja wa mmere nnyo. Nganze just. Era nze bammanyi. Olwankwasa ekya warfare liba ssala. Liba ssala. Nze just okubeera nti oli prefect, oli mukulembeze, beera responsible, nange ebyemmere si kyekyo kinali nfaako ennyo. Taata, omwana engeri okuva obuto bwamulaba kasa okulembera. Olida yennyini kubanga yakeesimbawo ebisanja 2 ng'awangula. Kusomero lye limu akulembeddeko emirundi 2 ebya sports abadde awangula nga buli wamu welfare awangulira waggulu. So alinamu obuvumu obusobola okuyimirirawo n'avuganya ate n'awangula. Fresh. Abantu abasinga manyi bambuuza ebibuuzo bino bakulaba nnyo ne daddy. How is mommy? She's good. She's good. Gyali bulungi. Tweraba twewuliza. So we are still very much close. Hata abasinga bagamba ngabeera nnyo ne daddy. Mami ye yamufiisa. Naye Bannayuganda tusala omugambo. Daddy mami ye aliwa daddy kaya ali akavimbo. Abantu ayinza era bba n'ennya nnyo wagira nga tebamulabako. Nenga ye gyali ate si wa kamera nnyo. Kwali kusalawo kwammwe. Nenga gyali mulungi era mulamu n'ojja kumujamusa. So Fresh, how would you balance social media and the education? For example, how would you balance seeing your performing plus education? I just try to make sure when I'm in class, I focus. When I'm outside performing, I also focus on my music. I try to do the best. I try to make headlines so that when I'm away for some time, those headlines will still be there covering me up. And when I come back, I just took it from there. So when that time of performing, is it when you're still in school or in the holidays? It can really depend. So when I have a show in the time of the school, it's always very, very less likely to happen. Most of the shows I have in weekends, but maybe when they book me way before that, so that may be it may just be collision. So if fun that it is happening. Most of the time the busy booking at the weekend, anytime. Kuba kati ndabye Fresh nkubukinze nguzo nga Monday ate inobera ku ssomero. Wabo obushobozi bukagwirawo obwo. Anti ngogiresa Monday. Monday ate inobera ku ssomero. Sometimes kiba kiyinza oku depending on situation. Kuba most of the time someone may think that show will be rejected. Nenga kiyinza depending on situation. Maybe if we're in need of money, we can talk to the teachers and then I'll come back and copy the work. So that is communication is very key. Yeah. You communicate to the teacher and ogamba waliwo akaguddewo ka business katukajjewo. Yeah, 100%, but that's less likely. Ninga shit a little bit out sometimes. That's Mzee. Kati tudenge tugenda ku mitimbagano egyaffe gineeno. Wala ebitambula ku mitimbagano, social media zibino biki olusi omuntu nga musazi nga tunyimye emboozi eno olina asadamu akantu katono nnyo akavoola omwana oba gwe kennyini. So oyawula otya social media no protecting Fresh? Because today abaana bangi boononekedde ku social media. Kati gwe social media zino eno
ne fresh omuprotectinze otya eri social media zino like fine ziriko ebirungi bingi n'ebibi ebyo ebiso otugambo abamu bakitwala kwonoona oba okukosa obulamu bwa fresh. Protecting ekyo kyoyogeddeko tubulire ddala emabega mu kuva emabega wonna wonna nga tugezaako okumubuulirira ku makubo amakyamu gayinza okukwata ne gamuwabya olyawo ne gamuggyako ne bafaani kubanga social media eno ekuba akantu katono bwe kati nekuteeka wansi so tubadde bagezi nnyo ebbanga lye tumaze wano mu ndongo tubeera beegendereza nnyo ate nga ye Patrick oyo mwennyini nyingi aviirira emabega nga tumubuulira ekyokola so bw'aba alina essimu ayinza okuba nga agugolinga ku byakusomako oba nga ali ku mikutu egitatambulirwako bintu ebikyamu ebisobola okukola ki biteetagisa baana. Omuntu alinga n'ogamba oli ku ki olikola ki? Emikutu tabeera kwegamba waliwo emikutu gy'abeerako waliwo emikutu gy'atalina mu ssimu ye. Y'ensonga lwaki asobola okuba nga tasanga nnyo challenge z'amaanyi ku bintu byandibadde ng'ate byakikola. In case oba tugeze nga ngambye tuli mu interview eno oli n'asalamu ka kiripu naye nga kanafuya gwe maama oba omwana ekyo ekintu okirwanako otya in that fashion mutakiraba nga kiripu efulumya kukira kyetuliko nga kati ngambye oli ayinza osalamu nga kakiripu kano n'alireetingako ebigambo ebirala oba bikonjera fresh oba gwe oba maama and fresh ngambye omuprotecting otya oba omutangira otya eringa ebintu ng'ebyo kikulanga ekyo. Anti kati kiyinza okubeera nga kano akantu kwe kagenda okulinkingira kayinza okulinkinga ng'eyo yesi byabeeramu ng'abeera mu byakusoma n'atakalamu. Nga kizibu munko naye so fresh ani ahandolinga social media za fresh? Social media handles tulina okukula zikwasaganye kati fresh yazibeerako wa munju fresh yazibeerako ddi tali viewing amuko ayitamuuko n'ayitamu ako naddala nga ku TikTok awo ebirala byonna kubanga Instagram Twitter Facebook byonna emikutu egyo weegiri naye nga tufunayo ko olunaku ne tugenda live ne tunyumyako ne bafaani ne tutegeera wawe tulina oterezaamu naki tugenda omanyi kubanga bafaani eyo gy'obasanga lyekubo lyokka lyoyinza oyitiramu okusobola okubalaba obatuukako akyalayo okwo ku mikutu gye nayogeramu kuno kristo ewezibeera takiikanga kitegeeza fresh okubeera ku mitimbagano mupimira ekiseera kubanga obudde obusinga bw'obeera ennyo ku ssimu ate osobola okudda ate n'obuguka n'ova ne ku mulamwa naye kati wali mu timetable ssimu agibeerako mu budde obugere obutali bwafuuludde era ekyo yakikwata bulungi fresh oleggubwa mwana mugonvu because ife abantu abaana abamu awe ngiye alaba alina stardom ate n'agamba adadi tolina kyokamba amuredesta tegeera niwe bamaana muwulize ekyo kikwebaza kuba testimony taata gituwadde. So what are your social media handles? The public ones? Yeah. Okay, I can't give out the personal one. Let me just give out the public one. I'm FreshKid256 on TikTok. Instagram, I am FreshKid UG. And then Facebook, FreshKid. Yeah, FreshKid UG. Then X? Right now, I don't have an X account. I used to have one. But like right now, I don't handle it. Like I don't have it right now because of some reasons. But I feel like anytime soon I'll be opening up one. Okay. Yeah. Then YouTube? YouTube, yeah, FreshKid Uganda. FreshKid Uganda. Yeah, FreshKid UG. Also emphasize people to subscribe. Yeah. All my fans may know. That's why I'm getting subscribing a couple YouTube and following a TikTok, Facebook, Instagram. Yeah, era mu like videos zange era mu subscribing yeah cause kiba kyongerako kyamanyi ku social media kubanga kwetera posting ebintu byange so oyagala okumanya day to day life ekimu ng'eje nkikwasaganya bino bitabira ku camera nga byo bibera ku social media kigeza jeri FreshKid oli fofa ku stage ne jeri ono Patrick abeerayo no abeerayo waka ayoza bintu ayambako daddy kino nekiri byo bintu tobyoza
Tuwabera wote. Abana chebali kati baganda bange nabo webali. Mweyamba kawo division of labor. Tweyamba. Yeah. So, Tata Fresh Kid. P7 yawedde ya Fresh Kid. Yawedde. Era saazi neno. Abantu kye beebuuza Fresh Kid azaako ki oba agenda somera wa secondary. Bulayo sawa busawa. Uganda ategeere bulungi nnyo. Byakiri mutu. Omuyimbi wewe wagenda okusomera kiri mutu. Sawa busawa zibulayo. Tulangirire. Kubanga abantu bafolede batutegeera ku media. Enda kussaayo. Okukolewa press conference okulagira ddala bannayuganda. Omwana watuuse wagenda okutambulira olugendo lwe kubanga era nga boogambye abamu beebuuza ddala. Abadde Kampala parents. Addawa. Omusingi gukwatagana. So, kibuuzo ekyo twafunyemu omukisa. Alina scholarship gyakwataganyiza era saa yonna tugenda kujanjulira eggwanga. Olunaku lw'enkya. Omuto agenda okumpikanyiza emirimu. Okusoma kwe mpaka secondary university yonna. Ebintu bya step by step. Secondary ga step what? Somera Cambridge tagenda kusoma ku national. Agenda kusoma ku mutindo gule ogwa US. Fresh. Man, you are so blessed. Thank you. You are so lucky and you are so blessed. Amen. From Kampala Parents. Yeah. Cambridge. Yeah. Fogo mukisate twagufunako. Era bwogufunye. Yoza mukono. Era kituufu. Era njago kukozesa bulungi njasoma. Bafanzi bange temujja bere disappointed. Temujja kuona banga nkyuse obanze zambiki. Yasigala nga asoma baguno mukisa. Sinti bantu banje basobola ogufuna. Onege gye waguyola. Era mukama okubika fuufu. Mukama wange omukisa we gutyo. Nange nganze sinza gutyo obola we batyo. Ng'ekitiibwa. So, Fresh Kid, apart from singing or performing, kikira kyokola other co-curricular activity? Zanya omupiira, zanya ensero, sometimes zanya video games, like ebyokudduka, tukubamu battles, like freestyle battles. Ate era njagala nnyo like nze nganze okukiringamu n'emikwano gyange like nemutamu opposition. Oba nemulyako ku mmere oba nemukiringa. Kiba kirungi n'obeera ne batali. To socialize with other people. So, any instrument gy'ozanya mu music? I wouldn't really lie that I'm good at instruments. They just namanyira beat, you know, most of the times we're looking at studio, nenkola beats, nenjimbira ko. Naye ngatino kuba instruments, just ngenda tandika chuwa budde wano wengenda. Ina musajja wange, era wali genzo ne Fresh Daddy. Kuseimu by the way atende k'abaana. Okuba ebivuga. Oba piano, oba guitar, oba kiki. Producing, abaida asomesa no producing music. Otandikira. Abeera wa mukulu oyo. Muyenga. Wapia Pounds. Wapia Pounds. Omanyi official man. Tugenda kufuna olunaku tukwatagane. Twaleyo. Omwana abeere nga akola ebintu byonna ebigwa mu naye obanga oli muyimbi oteekwa okuba nga oli wise buli kamu. Ofuna ekikuba ekiri live. Fresh Kid aba atudde okuba gitaye nga barapingirako ng'eyingi nga yeekube ng'akuba ennanga ye. Okitegeera. Ddala nga holiday nga zi holidays kanki that in some package. Ate asobola ofuna asobola package. Wait at this amount. Ali active nnyo. Amanyi ndowooza apart from singing, what else can you do? Nogamba kanyongereko ekivuga. So, kyali wange producer kusave atendeka ebivuga era ayinayo gundi ezo packages. So, anytime. Yeah. So, Fresh. Wanje. How was your concert in ng'ogitemeeteme y'omwaka oguwedde? Concert yange y'omwaka oguwedde yagenda bulungi. Abaana bajja bazanya. Concert z'emisana abantu bazitya naye wali musajja ogiteerayo because era z'abaana. Ntera nakimanya abafanzi bange gye bali.
ajja bulungi. Abana ba Kampala Prince bali bangi. Abana ba Kampala Prince baliyo n'emikwano gyange bo twakiringa nabo after era nembayimbira era after netukiringa so kyali bulungi nnyo era nebaza Mukama nino nagiteekawo nasaba Mukama anteremu sawa yonna naddamu nenkola neguno omwaka gyerisho kijja sinzira omwaka geje gugenda kubanga show zaffe zitera beera end of the year omwaka gugenda bulungi ebanga holiday ffe tumanyize buli mwaka ngo tutera show because kati show z'abaana ntono most of the time that chisingira kuba sponsors betulina tuba tulina obubafata ngo budde bukya nendo tuba tulina making a show tubanga babikola the time of the year tulina bigobako tuba mabega tufuna help kuba mba sponsor netukola ne share singa ku ngako kwenda ate n'ekirala okyenyinza okugamba ku kya show ffe tukyamenya record mu kutegeka concert tetwakuba baana temwayiza drive walabako drive ate netukuba tewali drive tewali baana kuba okulanga ku mwalanga kuko kwalio twali ku federation ne TikTok ndowooza egamba okakasiza nti amangi ogali okuba tetwalanga kiri awo kalimu abayimba akayiba kayite mupimika sepemeka yaman so fresh oli musajja Buganda yes sir amanya gage Kiganda ngo Senyonyo Patrick oddira ki nedira nyonyi tufuna wala tugende mpola kusotambulamu tambulamu ng'Omuganda Patrick Senyonyi Patrick ajja tambula oluddaako obadde ddi abatambula ng'Omuganda tuveeyo muli basajja banyonyi Senyonyo Patrick ne muzeeyi naye twandyetaaza okujjayo tusomemu kakali kyakano tugende wali nga tunyonyole bulungi kakyo kikiri agenda ekintu ekituufu ojja ddyo kiika embuga sawa yonna kyalina mu plans zange ojje wali era fashion naye nga bingutte nga buli wedda nogetinga abasponsor everything ashigash guno omwaka ndapanga sana tunazina bya secondary mbalo oyingira ojje kiike bulungi embuga manyi buli kimu kiri set ojje kiike embuga owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mike akwanjula eri Obuganda bulungi ogere breast ndozo onajango ojja kujja ngolanya otambulemu ng'Omuganda ko mbutere kasaze tosobola saba zino nizo banga manyi ebimu naye ate nga nenga leko tambula bulungi tambula mu kyomanyi anti sagala kuona ndagala nzije kike embuga kale kike embuga onabo otelya njabo antele anti kata mani no kudayo gena nembikola ki nembi matali zedi semanyi yasimbula muko kyeva muzeeyi agambe agala omwana kati asomemu ku nnono twetaaga okusoma ennono kuba tuli baana bawano obujjajja bwawano so tulina okusoma ennono nsonga twetaaga ate naffe okusoma obulungi ate naffe tugende tusomesa abalala abatamanyi kalica ya Buganda etambula etya naffe ate tugende nga tusomesa amawanga ag'ebweru tusobola okugenda eChina Russia netutambuza enjiri ey'okutegeera Omuafirika abeera atya oba Omuganda wa wano ku sentulo twetaaga otambuza enjiri so naffe tujja sooka kujja tusome ebitubulamu tutambuze campaign etugiza kuyiga tekukoma fresh tusubire engoma ey'omu Luganda ng'engoma ya okubiddala embuutu nayo oluyimba nga luwana beene nenezere mukwano gwange naye oluyimba olwo twasobola dduta ensongemu ebinta naye anytime soon sawa yonna oteera Ssaabasajja engoma naye nakola oluyimba alwana Ssaabasajja naye tetwasobola dduta olw'ensonga endala naye sawa yonna tujabbanga tukola oluyimba olw'Obuganda ngoma nga za wano oba ezinaakasa zibakusimba zonna jja zikulukutiramu tusabe era Ssaabasajja Kabaka gyasiima otomanya ku nkuuka eno eddako Ssaabasajja Kabaka n'agamba anaasiima n'agamba njagala fresh kid yabanyimbira kuba guno gwedde yasiima Walukagga Ssaabasajja Walukagga yayimba ensonga 5 eza Buganda lwe luyimba
ensonga Ssemasonga ettaano kalusanga naawe ng'olutadde Ssaabasajja Kabaka ayinza si naffe kye tusaba fresh ebigambo bye bisembayo bana batulaba mwebale nnyo tuwagira tubaagala nnyo mwena abatuleddewo abawagizi baffe mwebale nnyo beerawo tuwagira twebaza nnyo bantu mwena abatubeereddewo TV zonna mugende ku channel zaffe zonna ku mikutu gyonna mu following mu subscribing YouTube Fresh Kid Uganda Instagram I am Fresh Kid Uganda TikTok Fresh Kid Uganda on Fresh Kid 256 and then Instagram and then Facebook Fresh Kid VG. So everywhere go follow subscribe kubanga bintu bingi ebyakala byetutambulizaayo ebimu nga tetubyogera ku internet ero lyedduuka lyo ate nga tugenda ne ku lives ne tuwayaamu n'abawagizi baffe so bugamba mu kusembayo mbagala nnyo sigale nga mutuwagira n'olunaku lwekya tugenda bagamba essomero yamusinga tembadde mulindiridde yes era ng'amaliriza mwebale nnyo mwenna abampeereza message nga mbanze nga banjozayeza mwenna mbeebaza nnyo naye tebaweereza message nkalu zokka bafuneko ne ku ssente ate era mbeebaza nnyo bazikola gye bali abamu buli omu kyasobodde ebirabo byonna mbisiima nnyo era mwebale nnyo n'ebirabo bingi ebikyajja tukyalinzeeyo kati enkya tulinze era mbagala nnyo mwenna nze kengenda osookezaako tuyinza oba twavuddeyo dda naye neebaza omukulu Pastor Bugembe okubanga naye yankwatirako ku basale ey'okuweerera muto w'oyo amuweerera mpaka siniya ya 6 era naye yamukwatirako nga bano batukwatiddeko so yeebale nnyo bali eddala mpozi n'akamesaje akalala bazadde bannange mwenna gye muli eyo eri abazadde mufube nnyo mukole kye musobola buli omu n'omulimu gwakola gwonna anyigirize nnyo aweerera omwana kubanga be bakulembeze ab'enkya be baminisita ab'enkya bwe tugenda okufunamu omulamu ate okukuuma eggwanga lino so beerekereze buli kamu bayambe abaana abaweerere balikate kukwevuma abaana babenyumizemu nga babataddemu nti bw'ona amala okweza emyaka gyo nga 9 nga Mungu akuwaddemu obukadde oli agenda okukola kyokuyambako okuleetanga byakuleeterako ge mukyala yaman gunde Ssaabasajja Kabaka magulu nyonda gunde fresh daddy fresh kid nina kasemba obuzibu nina obusembayo bungi nenga gakino kye kisemberayo ddala twagala okwebaza abatejujuice stage Conservative Fruits Limited otusponsoringa nze ambassador wa tejujuice era obulangu mujja bbanga mubulabanga fresh nga wagudde mu bintu bro nenga tejujuice yetu kyamutambuza it's a bit recent naye nga tubebaza nnyo okubeera nti no but trustingemu ne brand yaffe era tejujuice mufune mu maduuka gonna nkuma mubitaano flavors zonna era enjiga twasuulangayo emicungwa eyo essoroti naye kanaku zo baakola kampuni zaabwe byonna gye biri era Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaala nsigadde nga musajjawo Kamoga Abdulswamad Munabugerere akuuma atakumira mpeera. CBS FM.